Okay, oli mulabe mulungi ali okubanga otulaba ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda era ng'oleka video kaffe tukusaba okusubscribinga, okulikinga, okusharinga link kutegeezaako abantu abalala ku Farm Business Uganda. Gino miti nga tuli okubanga tugikulaga twakusooka ne tukulako emiti gya Madam Nanteza we twali eriyo gye tutaayogera. Kaakati gino ate tuli walala ndowooza olaba endabika gye girabikamu naawe esobola okusanyusa mu mbeera efaananako bw'etyo. Tuli mu mwaka gumu olwakubanga we twasanga we twasooka manya nti mwalimu enkuyege enkuyege zatukolamu kyoba nti olabamu emiwanvu n'ezo zola gye twazzamu n'olaba ekibira nga kikute bulungi. So bw'obanga oyagala okutandika okulima oba okulunda, kyenkwegayirira kwe kubanga weeyambisa Farm Business Uganda. Farm Business Uganda tugamba nti mulimi ku mulimi, farmer to farmer, mulimi ku muki ku mulimi. Ate abantu abamu bw'olaba bye tukola abalala tebasobola bikola, ndowooza abantu abamu batuwa bizinesi oba batuwa emirimu mulaba services ze tubawa tuyiwawo omubiri era kye tutaakola tetusobola kugamba muntu nti tuwe ate tetulya ssente we tubanga tetuukole. So tulwana nnyo n'amu tubagamba nti ssente ze tukugamba ziba tukugamba ssente nga tetunoonya ssente naye emikwano naye okuba mwaka afaananyi naye ate tuwaako chance abantu tubagamba nti kolako chance. So omukyala madamu njakwogerako erinnya limu ndowooza oba ndyogere tuliraba ndowooza ekibira kye Kaitunsiwe engeri gy'afaananamu mu mbeera efaananako bw'etyo, omuddo gwo twagwokya. So emirimu tugitambuza era tutambulira ddala nga Farm Business Uganda okulaga nti amazima n'obwenkanya bwe tukulembeza. Emiti y'ekimu ku bizinesi gy'osobola okuba nga weekwata nti Kaitunsi ono osomufuna ku nnusu 2 n'okutuusa ku nnusu oba 7-8 olikitegeera. Kitegeeza katugendere ku level ya wansi ennyo ey'ennusu oba 3 n'osimba emiti gye1500 n'okiwa oba tugeze mu bufunze emyaka 2 singa oba obaze emiti egyo1500 ne tubala nti kale emiti 2225 gye gikomyewo oli kubanga okitegeera gye gikomyewo. 1 tegiri wosula, 2 tegyetaaga kubanga ogifuuyirira nti nga tugeze ebirime ebirala nti ogiteekawo n'osirika. Tulina abantu nga mulina amataka naye mugatuuzizza eyo gye oli bweru ettaka oliri eno olituuzizza baako ekintu ky'oliteekako. Abamu muwoza amataka gaffe mabi, amataka gaffe ererere, ettaka lyaffe ettaka liteekeko emiti oli kubanga okitegeera. Ne oba wagula ku mayinja teekayo emiti naye tegigenda kugaanayo oli kubanga okitegeera. Nga bw'olaba nti omuntu mu Central oba mu Buganda bw'alaba awali amayinja otasimbawo kitooke, naye bwe tugenda okulaba mu Western oba mu mambuka ogenda okulaba nga ate ku mayinja we basimba ekitooke. So era gwe nali ngamba nti teriyo kitundu kitaddako bitooke, teriyo ttaka era ne tusanga ettaka lya lusenyu wakiri tunondeeta ettaka liri erikuuma amazzi ne tuliteekamu ne liba nga erisooka wansi ekitooke kiri okuba nga kisobola okunywa oba okulya nga kiyita mu ttaka eryo. So gwe omulabi waffe naawe ali okuba nga otulaba ndowooza oli kulaba eri kiriya naye okwegayirira ekyo nkiddamu ndowooza sijja koowa kujjukiza bwe tuli mu bizinesi emu nti tukole emirimu mitono naye tuwa abantu service ennungi nti tetufa ku ssente. Twabalaze omukyala twalaze emiti giri eri mu mbeera efaananako bw'etyo ng'era bwe mwagirabye bwe mwagiraba
nga ssente ze yawaayo ate si kye yali asuubira, nti omuntu asobola n'okuleka contract wakiri omuntu mugende nti twongereyo ku ssente twali tubazizza bweti naye ekintu tekimala, twongereyo ku ssente, omuwa service ennungi okusinga okumuleka mu bbanka. Ekikolebwa n'abasima enzizi, waliwo enzizi zetumaliriza n'osanga omuntu nga yasima oluzzi yasaba ssente n'azimalayo, yasaba obukadde 10 ne babumuwa naye nga n'oluzzi talina atuusa amazzi tagalabye tagatuuseeko, oba oli kubanga okitegeera mu mbeera efaana bwetyo. So tusobola okuwa abantu service ennungi wakiri mugaye nti ssente tezimala oba wadde wazirya naye alabiseeko ekintu, kubanga ebintu bino byennyini bye tugenda okulagirako abantu nti ekyewunyisa videos kati ng'eno ogiraba nti tukulaga emiti gino nga bw'ogiraba ndowooza oli kubanga ogyetegereza gye tuli okumaketingira. Kati onamaketinga otya bw'okoledde nga kiwabakolera tokikoze bulungi, nga kiwabakolera tokikoze bulungi. So ndikusaba ffenna abali okubanga tulaba abalima nti twetanira okulima emiti nga kalitunsi, emisizi, oli kubanga okitegeera egyo emiti tugisimbe giriza mangu ssente. Ensizi gukula speed ne gukweta mangu ssente ddala bw'obanga otagetinze embaawo n'egiba gino emiti osobola okusunsula munoga nti genda lekamu emiti egy'okusala embaawo wanu osobola okuva ne ku kyeyo eyo gy'oli nga n'otandika okuzimba essente ezikomerera ennyumba yo, emiti egikomerera babuliti ezikomerera ennyumba yo ne ziva mu nnimiro yo. So oli kulaba ndowooza osobola okukkiriza n'okakasa nti nno ebyaffe si byakulimba, ebyaffe si byakufera mu mbeera efaananako bwetyo. Nja kwebaza ttiimu, nja kwebaza abantu ffenna bwe tukwataganira awamu kubanga tuwa abantu service ennungi, kubanga bwe tuwa omuntu service ennungi tugabana 2 mu tufuna ne ku nsi nti omuntu oyo bw'alaba ekintu kyena kyamuda bulungi tayinza lema kusiima. So nkwegayirira nti subscribinga channel yongera ojjongerayo eri abantu, babuze ekibuuzo mu kavidiyo nti wamala okusubscribinga bw'oba tonnaba kwegayirira nti kola ki, kwegayirira nti subscribinga ku Farm Business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwa ntebo. Subscribinga channel n'olikinga channel ojjongerayo eri abatagirabye ne babanga basojja farmer to farmer, mulimi ku mulimi.